era nga nze ndi muntu omulambulukufu eri abawagizi bange timbayo ne bagamba kiba kigenze maaso bwe mba nyina management empya gye mbagenda okusayininga nabo era njavaayo mbalambulule mbayite oba nkube ebifaananyi biposting ku social media handles zange. For now my YouTube channel is nowhere. Siri ku YouTube. Kasooke tuzimalirize era abawagizi bange nja kuba mbagamba bwe mba nga nzizeeko ku YouTube. Kiki ddala ddala ekyatukawo kuba nti black market etuuka n'okutwala YouTube channel yo? Ati nooza abantu njagala beerabire byebyo nange bye nasayiningira. I didn't know nti ndituuka bazigyeko YouTube channel yange. But I feel like that's asibe bagitandika. Nawe okkiriza mu statement Chameleone gye yakola nti nno bamaneja babiri tebalina mugaso gwe bakola? Well, nze sigikirizaamu nga ye bwagikirizaamu banyinza ogisupportinga because we all have different experiences. Nze nyinza okugamba mu ndongo eno mwerimbiseemu abantu abatali manager naye nga beeyise ki bamanager. Abamu bajja kufuna hype, abamu bajja kuyisaawo bintu byabwe nga tomanyi naye ne beerabira nti omuyimbi nga gwolina ekirooto oyina ebiruubirirwa tebayinza kukutwala sipiidi nga boggwe. Ndowooza ekisinza okulemesa nze okubeera nga nemererwa ne management esinga kunvuga sipiidi. Siri mukazi ayagala nnyo ebyamangu neekolerera ebyange so tutuuka ne tulemekera na the long run because mba ndaba tebikwatagana samu. Okay, clarifying ensonga eno kuba abawagizi nabo batutamye buli kaseera bajja kuffe bannamawulire ababuuza kiki ddala ekiriwo between Nina Rose and Daddy Andre? Mujja kibuuza Daddy Andre. Nina Rose ali mu music apparently, ndi mu focusinga ku music, ndi mu focusinga to give back to the people, ndi mu focusinga to preach about drugs, and that's what I'm on. Ensonga gye yavaayo n'agamba nti nno mukyali babiri ntuufu? Sinze so ebisigadde bimubuuze sagala kwogera sagala ombuuze ye bye yayogera tuli bantu banjawulo. I don't want to talk about another artist right now. Thank you.